أستعين على أمور الدنيا والآخرة ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunuusi zaffe. Tumusaba Allah okusaasiramu emirembe biddeerewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okutya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala mukyama ne mu lwatu, naddala ku mulembe guno gwe tuliko akhiru zamaani, omulembe gw'enkomerero oguweddemu abantu okulaba nti bali ddala ku ddiini entuufu. Tubeere nga buli omu akola ebimunywereza ku ddiini ebinaamutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah amusiimye. Ekiseera kyonna, essaawa yonna, olunaku lwonna ensi tugivaako, naye wa Allah ogenda naki? Ki kye weesibiridde nakyentanda nga gwe omutonde agenda okwebaka akaseera akawanvu nga tokyasaala, tokyasobola kusaddaaka, tokyasobola kugamba nti Allah nsonyiwa, wabula ng'oyanjula ebyo byokka bye wakola. Kale mbasaba nga nange neesabira ti buli omu akole era atunuulirewo awali obukendeevu bwe, atereezeewo ng'akaseera tekannaba kuggwaako. Akaseera k'olina ka muwendo era kakozesa ennyo. Olugendo lwe tulimu, lugendo tulutambula, naye buli omu tamanyi wa waawandukiramu. Edduniya eno gitwale nga bw'olaba kosita oba kamunye erimu abasaabaze abagirinnyeemu, buli omu alina wakola ki? Waaviiramu. Ogenda okulaba ng'atudde emabega nga nti nviiramu awo, ajja abakwata ku mitwe nga yavaamu. Ogenda okulaba ali makkati nti nviiramu awo. Tosuubira nti ffenna tujja kutuuka lumu, wabula buli omu alina wakola ki? Waaviiramu, waakoma. Nkakasa kye tutambuddeko bw'oba teweerimbye kiyinza okuba kye kisinga obuwanvu ku ekyo ky'obuzaayo. Naye obugayaavu tweyongera gayala. Omuntu yalibadde ayongera kutabuka kukola ibaada, akadde kamukoze ki? Kamuweddeko, kadde kagwayo. Naye ate ogenda okulaba oluusi nga tukola byongera kubeera nti no bituzza emabega. So twongeremu amaanyi mu kulongoosa wakati waffe, kubanga buli omu agenda tutuuka bubwe bwa nnamunigina, era n'ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa ogenda kubuuzibwa bw'omu. Omulundi ogwayita twali twogera ku asbaabu ziyadatul imaani, ensonga ezongera obukkiriza bwaffe mu bimu by'oba weeraliikirira nga gwe omutonde, kwe kukendeera kwa imaani yo. By'oba oteekako essira nga obyeraliikirira, kwe kukendeera kw'obukkiriza. Imaani gitwale ng'omuntu ali mu safaari avuga emmotoka. Buli waalaba nga amafuta gamukendeerako ng'ali mu lugendo, yeeraliikirira. Mmotoka eyinza okuzikirira wano, mafuta naagajjawa. Ye muntu bw'atyo bw'alina okutunuulira obukkiriza bwe. Kalmusafir
alladhi yamshi fi ttariq, ng'omutambuze bw'omulaba atambula mu kkubo, wa yakhaafu ala albenzin, ne yeeraliikirira amafuta omukendeerako. Gwe bw'otyo bw'oli ku bukkiriza bwo, buli olaba ng'ogenda okendeera esswala ezajjama luli wali ozisaala, luli wasaaliranga ku layini esooka, kati ogenda ku yokubiri, wuuyo ku yokusatu, oluusi ojja bamaze. Sheekh, ekyo tekiraga nti imaani eri waggulu, kitegeeza bukendeevu bwaki? Bwa bukkiriza. Awo omuntu yalibadde yeeraliikirira. Kambaweeyo sitoola emu eya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Olunaku lumu yakeerewa okusaala esswala eya asiri, naye ng'ali ku mirimu gy'eddiini, ne gimukeereesa okusaala asiri mu jama. Kye yakola, fashtara ardan, okwekubagiza kwe yaliko yagula ttaka n'aliwa abasiraamu ng'asaba Allah amukole ki? Amusonyiwe. Olwekyo Umar ibn al-Khattab kukeerewa ki? Naye gwe n'okeerewa olunaku zuhuri, asiri buuyo, magaribi buuyo ne isha, n'oba nga tolinaako swala n'embweti, gy'osadde mu ki? Mu jama nga nzijuvu, naye n'osigala ng'oli happy n'oteeraliikirira nti nno obukkiriza bwange nno bulabika bukola ki? Kubanga imaani egenda ekendeera mpola. Otandika mpola, n'oyenda ogusooka, n'oyenda ogwokubiri, ogenda okulaba ng'obwenzi bufuuse paati ku ggwe, nga tolina mukyala gw'otya kweyambulira. Kati obukkiriza bugenda busebengeekerera. N'olw'ensonga eyo tulina okweraliikirira ku bukkiriza bwaffe, imaani zaffe. Weeraliikirira okukendeera kw'obukkiriza bwo. Olwaleero njagala ntandikire ku nsonga mu bimu ku birinnyisa imaani yaffe, at-ta'ammulu fi ayaati llahi al-kawniya wa makhluqaatihi jalla wa ala, okutunuulira obubonero bwa Allah bwe yatuteerawo Allah ku nsi kuno, n'okutunuulira ebyo Allah bye yatonda. Buli w'obifumiintirizaako bw'oti, n'obeera ng'obitunuulidde ebyo Allah bye yakola ki? Bye yatonda, obubonero bwa Allah obw'enjawulo, n'obifumiintirizaako nga Allah bwe yagaa nti inna fi khalqi ssamaawaati wal ard, mazima okutondebwa kw'eggulu n'ensi, wa ikhtilaafi llayli wannahaar, n'okukyuka kw'emisana n'ekiro, la ayaati li ulil albaab, mulimu obubonero eri abo abalina amagezi. Obudde bwe bukya bwe buti bw'olowooza ki? Obudde bwe buziba bwe buti obubadde emisana ne bukwata enzikiza, ki ky'ofumiintiriza? La ayaati li ulil albaab. Omukkiriza bw'atunuulira ebyo afuna okufumiintiriza nti waliyo omulezi akola ekyo, akyusakyusa emisana n'ekiki n'ekiro, nga Allah yasazeewo nti obudde tebujja kukya era tebukya. Bw'asalawo atubeeze mu budde obw'olubeerera nga bwa misana, akikola Allah. Neraba Allah bw'akyusakyusa obudde ne bugenda nga busebengeekerera, gye bwatandikidde ku makya ne tugenda enjuba n'egwa. Era kyova olaba lumu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abuuza Abi Dharr n'amugamba nti atadiri aina tadhhabu hadhihi shams, omanyi enjuba eyo gyeraga? Fumiintiriza ku kutambula kw'enjuba, laba gyetandikira nejja ng'etambula mpola, naye wallahi etuuka. Naye yamubuuza omanyi enjuba gyeraga? N'amugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam. N'amugamba nti tadhhabu inda rabbiha, egenda mu maaso ga Allah, agiragire Allah bw'etuukawo evunnama, n'agiragira Allah eddeyo gy'ekola ki? Gy'eva.
okuvunama okuli wano okwenjuba si kwe kuvunama kw'omuntu nti akutama bw'ati, wabula okuvunama kitegeeza okugonda. Buli kanaku ekyo ekikola. Naye tunuulira enjuba bw'etambula bw'eti n'etuuka, Allah n'agikola ki? Ekyo senga omuntu akifumiintirizaako nti era lwe lugendo lwatambula mu dduniya, ekiseera kigenda kutuuka akole ki? Atuuke ayanjule emirimu ki? Obudde bwe buziba kufumiintiriza ki? Oba okirabanga ekiri nnomo. Kyava Allah atugambye nti inna fi khalqi samawati wal ard, mu kutondebwa kw'eggulu n'ensi. Ekyo kyokka omuntu okutunuulira eggulu nga talirabako mpagi erikwatiridde bweti mu bunene bwalyo, n'okutondebwa kw'ensi kwe tuli etakankana, kwe tutambulira, ejjuddemu amazzi, erimu ensozi nga Allah bw'agamba nti waljibala autada. Allah yakola ensozi nga zizikwatiridde ki? Ensi, naye ani aziraba? Kati okutondebwa kw'eggulu, okutondebwa kw'ensi n'eggulu, wa ikhtilaafi al-layli wan-nahaar, n'okukyukakyuka kw'enjuba n'okukyukakyuka kw'obudde, emisana n'ekiki n'ekiro, la ayaati li ulil albaab, mulimu obubonero eri abo abalina amagezi abafumiintiriza. Kubanga obudde bwe buziba omanya nti Allah obuwangazi bwaffe bugenze, akyusiza ekyo ye Allah, ne weeyongera obukkiriza. Buli olaba nga Allah abuggyeko omuntu ne yeebaka, otunuulira okumanya Allah yatonda ebintu bino, emisana n'ekiro, essaawa ze zitya? Ze zimu. Ezibeera mu ssaawa emisana ze zibeera mu kiro. Naye abantu beebaka ekiro, omuntu n'abanga eyakateekawo oluba, n'awulira n'adhaani ng'awulira tayagala kukola ki? Kuzuukuka. Naye ani ayinza okwebaka emisana olunaku lwonna? Ekinene ennyo ayeebase ziwera 6 ng'akoze eki? Ng'obuliri abukooye, ayagala kuvaayo. Ekirungo Allah kye yateeka mu budde bw'ekiro kya njawulo eri emibiri gyaffe, kyokka ng'ate emibiri gye gimu egibeera emisana. Ekyo kyokka kikulaga bw'oba okifumiintirizaako ti obudde bubadde misana, ate kati buzibye. Omuntu ne yeebaka, ng'enneebaka gye yeebaka si gye yeebaka emisana, ng'ate ye muntu omu. Mulimu akabonero akalaga nti omuntu asaana akafumiintirizeeko, asigale ng'awa Allah ekitiibwa. Era buli wofumiintiriza obukkiriza bwe bweyongera. Allah ategeeza mu Qur'ani endala, wa fi anfusikum afala tubsiruun. Eggulu n'ensi bwe biba nga bibalemye okufumiintirizaako n'okukyukakyuka kw'emisana n'ekiro, Allah yatulengeza ku ffe kennyini n'atugamba nti wa fi anfusikum afala tubsiruun. Mu bwe mwetunuulira temusobola kulaba? Gwe wetunuulire ku mubiri gwo, gwe kennyini wetunuulire omubiri gwo, ebiyungo byo. Afala tubsiruun. Ani wano bwe yali amera enviiri nti omutwe gwamusiiwa? Kabonero ki koofuna ng'envi zijja? Oba ntegerekeka? Kabonero ki koofuna ng'envi zikola ki? Zijja. Kyawo yo nno gwolaba omwaka ogujja envi zigenda kujja. Kati omutwe gwatandise omusiiwa, naye olabira awo ng'ebintu bikoze ki? Nga Allah akyusizza. Awaali oluddugavu waliwo oluki? Lweru. Nga tolina ky'okyuseeko wabula akabonero ko kazze. Wa fi anfusikum afala tubsiruun. Weetunulamu bw'oti, gwe tolaba. Senga weetunulamu bw'oti tolaba. Amaaso gano gennyini gakaddiwa.
amaaso ng'okyali muto sigolina kati ebiyungo bigenda binafuwa. Eyali tawulira manyi eyali awulira takyakola ki kati yogera nnyo sikuwulira. Bannange ffe kennyini ne bw'oba weetunuddemu ku biyungo byo ku mubiri gwo osobola okutegeera akabonero akawula Allah obukkiriza ne bweyongera. Buli wofumiitiriza ku ebyo Allah bye yatonda gwe kennyini weetunuleko. Wafi anfusikum afala tubsirun, amaaso getutunuza, amagulu getutambuza. Ani yali agenzeeko mu ddwaliro afune sipeeya w'ebigere? Ani avuga emmotoka mu bupya bwayo nga takyusa mipiira? Naye emipiira gy'ebigere wali okyusiza kigere ki? Oba ntegerekisi? Ne bw'osanga bano baganda baffe abasabiirira abadhikiri abatambula ku nguudo, taga nti bateekeko ekirala ke tugenda Kammengo. Akumba buki? Bujja tutambula ekigere kyo tekigwangako lubege. Wabula tugula engatto, simanyi ogijjera ndani, simanyi eno hongokongo, ate eno kiki, ogitambuza nekola ki? Neggwerera. Kati Allah kyatugaa nti wafi anfusikum afala tubsirun, mube mwetunulako temusobola kulaba bubonero obwo obusobola okubongera ku bukkiriza n'ogaa nti mu butuufu waliyo Allah asaana okusinzibwa. Ani asasulira okulaba? Ani asasulira okuwulira? Naye nga bakugamba nti UCC esazeeko leediyo, ne bw'ogitega tekyakola ki? Baba banja omusolo. Gw'omusolo gw'okuwulira osasula ki? Nowulira abaleekaana, nowulira abakola ki, nowulira kiki, nowulira kiki. Tebakujjangako kuwulira. N'olaba Allah agenda tuleetera obubonero bungi. Wano tetubadde nayaka emyaka nga 10 emabega, si bwe kiri? Naye kati buli omu alina yaka oteekako n'ozikira, si bwe kiri? Oteekako ne gaggwako ne bagaa tekuli teekako oyake. Senga bw'atyo Allah bwe yatukola mu kulaba kwaffe. Ng'omala kusasula n'olaba. Sheikh senga tukyalaba, senga tetwazikira dda nti gundi yazikirira eyo waka tasobola kola ki? Akati wafi anfusikum afala tubsirun, gwe weetunula bw'oti n'okyeki nga tosobola kulaba nti ako kabonero nikakwongera obukkiriza. Allah kyategeeza mu Qur'ani wafi anfusikum afala tubsirun, bwe mwekenneenya bwe muti ne mwetunuulira ngeri Allah gye yabatondamu. Inna lakad khalaqna al-insana wa lakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ngeri Allah gye yatondamu omuntu mu kifaananyi kisinga okuba ekiki. N'atakutonda nga mbuzi, n'atakutonda nga nte, n'akutonda nga oli mu kifaananyi eky'omuntu. So ng'ente erina amagulu n'emikono naye togifaanana, erina amaaso n'amatu naye togifaanana. Wafi anfusikum afala tubsirun, bwe twetunulamu bwe tuti tetusobola kumanya ayawula ebyo yaani? Ya Allah. N'atakufaananya kiri, n'oyogera olulimi olutegeerekeka. Ebyo byonna bitulaga kufumiitiriza obubonero bwa Allah. Tunuulira Allah be yatonda, n'otunuulira mutunaazaala abaana mulimu Namagoya, nga Namagoya yakula bulala. Ntegerekisi, tunaazaala abaana mulimu abawanvu n'abampi naye nga abazaala atya. Obubonero butulaga kutendereza Allah. Tuli fenna Allah tugamba mu aya endala kulu nduru maadha fi samawati wal ard, mutunuulire ebiri mu ggulu ne muki ne mu nsi. Tunula ku ggulu kuliko enjuba, kuliko emmunyeenye, kuliko omwezi. Omwezi gutambula nga guli bwoko naye ne gumulisa ekitangaala kyagwo.
mutunulire ku ggulu ne mu nsi mulabe obubonero bwa Allah. Tunulira abeewalula, tunomulaba nga talina biyungo naye ng'atetenkanya afune wuzu. Waliwo abawandiisa omumwa gw'olina emikono munno talina. Mulimu abeewalula gukubamu ekifaananyi bw'agenda mu hammaamu a'azzakumullah mu toilet a'azzakumullah amala atya ekyetaago ayeewalula ng'asimbawo mikono bw'ati n'agenda mu ttooyi. Waliwo yeeyawula nga yeewalula bwewaluzi, yeewalula ku lubuto naye ng'alina okumala ekyetaago. wa fi anfusikum afala tubsirun, bwe mutunula bwe mutyo temusobola kwawula Allah. Kale obona bubonero butulaga okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli fenna walidhalik faidha tafakkara fi ayati llahi ta'ala, omuntu buli wafumintiriza mubonero bwa Allah fi hadha alqawl ku duniya kuno arafa adamata Allah, ategeera obunene bwani bwa Allah, fazdada imanuhu, obukkiriza bwe ne bweyongera. Ekigendera mu bino Allah byatuwadde ofumintirizaako kweyongera bukkiriza. Bw'okuba ebifaananyi n'otunuulira amazzi, n'otunuulira ensozi, n'otunuulira ebyewalula, n'otunuulira abantu, kikwongera bukkiriza. Tuli fenna basiraamu. Kyova olaba Amir bunu Qais yagamba nti sami'tu ghayru wahid wala ithnain wala thalatha min ashabi Muhammad, saawulira basahaba babiri oba basatu basahaba bannabbi bagamba bati inna diya al-iman, ekitangaala ky'obukkiriza, au nuru al-iman, ekitangaala ky'obukkiriza, at-tafakkur, kukola ki? Kufumintiriza. Hata abatukulembera abalongoofu baavangayo ekiro ne batunula ku ggulu ne basigala nga batendereza Allah okumugulumiza. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Baafundikira nga baga nti rabbana ma khalaqta hadha batila, bino tewabitonda lwa muzannyo, fakina adhaba an-nar. Buli wotulaba oti nofumintiriza, gwefumintirizaako gwe kennyini tuula ofumintirize olunaku Allah lwagenda okugjamu omwoyo nga gwe mayiti. Leka ekifaananyi kukizza ku mulala, kubamu akafaananyi nga malayika ezze ekimya omwoyo gwo. Okuba akafaananyi ng'oli mwana Adaani, okuba akafaananyi nga bamalayika bakubuuza man rabbuka ma diinuka man nabiyuka. Bw'onooba ofumintiriza bulungi ojja kuvaawo ng'obukkiriza bwo bulinnye. Inna diya al-iman at-tafakkur, ekitangaala ky'obukkiriza kufumintiriza. N'otuuka ku mazzi n'olaba nga Allah yatonda, n'otunuulira ensozi n'olaba nga Allah yatonda. Allah atukubira ekifaananyi ekirala aga nti afala yanduruuna ila al-ibili, kati batugambye nti mu bimu ebyongera al-iman kwe kutunuulira obubonero bwa Allah bwe yatuteera mu nsi muno, naffe kennyini bwe tusobola okwetunuulira ku mibiri gyaffe. Sobola otunuulira omwana omuto gw'ozadde, musiki, obwenzi, ebintu by'amasanyu, akali gutwala ekifaananyi ofumbiza mwana wo. Anti munnange embaga eriko erina okubeerako musiki. Omwana alina okujja ng'ayambadde akyusa. Kati kulembeza Allah kyakola ki? Ogambe nti Allah tayagala ki? Tayagala musiki. Nina kukulembeza buki? Musiraamu. Ekyo kyongera bukkiriza. Noga saagala kivuga.
leero ogenda okulaba oli atetenkanya era asibidde mu mataali nga galinga kadongo kamu. Abantu banasirika busirisi naleeta amataali n'obwana nga tewali njawulo naki na kadongo kamu, ng'abasajja bali okubeekyanga obwekyanzi bwe bakankanya amaviivi bwe badda wansi ne waggulu. Kati njawulo ki? Olw'okuba nti kiri kyuma lino ddiba kubanga Allah yagaana biki bivuga. Kale amataali g'ennaku zino gaafuuka ki? Ngoma nganda ngoma nganda eno yaba eno tugambe nti ya kisiraamu y'abasiraamu ngoma naye nga ngoma oba ntegerekisi. Kaakati omuntu okukulembeza Allah byayagala ku kwagala kw'omutima gwe noga Allah ayagala kino. Omuntu bw'atuuka ku ddaala eryo okukulembeza Allah byayagala ku kwagala kw'omutima, obukkiriza abo buba bulinye awo tusinga okuseererera. Mitima gyagala ne Allah ayagala ki? Ne tufundikira nga tuga nti Gafuru Rahim muki musonyi. Naye nga weerabiddeyo aya endala egamba etya? Shadidul Iqaab, muyitirivu wakola ki? Kubonereza. Eyo togyogerako wabula olowooza kimu Gafuru nti Allah muki musonyi. Kati okukulembeza Allah byayagala n'omubaka we ku kwagala kw'omutima. Omutima gulina bye gwagala bingi era bigusanyusa, naye Allah ayagala ki? Bazinye oli mutulo n'osisimuka ngenda kukola ki? Kusaala. Bazinye kansibe wedduuka galawo tugende. Nyoli aganjira ntegerera njira ntega aninde bakime n'alinda era ne bakima. Abaali abo bakasitoma bazze antunzeeyo basatu tunaasaala ey'okubiri kivamu nga titusobola kukola wano jjama. Alina abakozi be olujjama bagitadde ku sitoowa. Okukulembeza Allah kyayagala ku kwagala kwaki? Kw'omutima. Ntegerekisi Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba thalathun, ebintu bisatu, man kunna fihi wajada halawata al-iman, bwe bibeera mu mutima gw'omuntu afuna obuwoomerevu bw'obukkiriza. Yagamba ekisooka an yakuna Allaha wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma, kwe kubeera nga Allah n'omubaka we byasinga okwagala okusinga ebisigadde. Kasita bisatu obeera nabyo ofuna obuwoomerevu bw'obukkiriza. Tosobola kutuuka ku buwoomerevu bwa bukkiriza ng'ebisatu bino mu bulamu bwo tebiriimu. Ekisookera ddala an yakuuna Allaha wa rasuula, kwe kubeera nga Allah n'omubaka we ahabba ilayhi mimma siwahuma, nga byasinga okwagala ku bisigadde. Allah bw'ayogera tatunuulira kiki, nabbi bw'ayogera tatunuulira kirala. Otya okusala empale yo ogikendeeza anti yebbeeyi, ogigula Dubai, otya okendeeza ku kanzu yabbeeyi ejja kwonooneka mbere nga ayambadde mutemambidde. Naye Allah ayagala kino omubaka kukendeeza ki? Kasita otuuka ku ddaala eryo olwofuna obuwoomerevu bw'obukkiriza. Ntegerekisi Allah akuwadde ekirevu osala kyano o hati oli muvubuka kabula ki mbula kalevu bw'okasala n'okayoyota bwoti. Allah ayagala ki? N'omubaka afulluha, ekirevu kireke tokikwatako. Ogenda ku mbaga, ogenda kuwuwa okitetenkanya anti ojja kutunula bubi ku buko n'oleeta makazi otereezeemu. You want to look smart, handsome boy,
Allah ayagala ki? Allahu akbar. Kasito otuuka ku ddaala oba ntegerekisi olina akuvuma mwabeebirevu weererere abeebirevu. Lumu waliwo kakiswa omusajja omu sheekhe waffe Sheikh Sulaiman Ruhaili yakoogera ku nsonga eno gye ndiko. Omusajja alina ekirevu nga bw'olaba ekya muganda wange oli mumulaba oyo alina ekirevu, ekyo kye bayita ekirevu. Naaba nga tatunudde nti ate kiki ate kiki. Naye lumu omusajja yalina ekirevu nga waliwo n'omusajja omulala talina kirevu. Kati akaana ne kakaaba, omusajja alina ekirevu n'akasitula bw'ati nga keeyongera kaaba, ne kadduka ewooli atalina kirevu, bw'akakwata bw'ati ne kasirika. N'agamba ekikulu mmwe abalina ebirevu mutiisa abaki? Abaana. Onamugamba nti alabye nnyina kyava asirise alengedde ani? Nnyina maama we kyava akoze eki? Mukategedde ako kategeeza ki? Anti ono yali abeepankira kati abeebirevu mutiisa abaana amaze kulengera nnyina. Kuba ebiseera ebisinga obungi omwana bw'akaaba awaka taata ne bw'okola ki? Ne bw'ositula naye maama olukola ki? Ng'akola ki? Ategeere. Kati an yakuna Allaha wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Nabbi kyavaaga nti ebintu bisatu bwe bikubeeramu ofuna obuwomerevu bw'obukkiriza kasita otuuka ku ddaala eryo nga Allah n'omubaka bw'okulembeza. Allah ayagala ki? Omubaka ayagala ki? Ntegerekisi. Ekirala, wa an yuhibba almar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kwe kwagala nga toyagala okujjako ku lwani? Oyagala omuntu la yuhibbuhu illa lillah, nga tomwagala ku lwa Allah. Abasinga tubaagala ku lwaki? Agaramu dunia, migaso gyansi. Neno oga nti Hasani oyo mwagala ku lwa Allah kiki? Musajja oyo tagwa swala, musajja oyo ali ku busiraamu, ali ku sunna, nga kyekimukwagazisa. Naye abantu tubaagala lwa migaso, olw'okubagulira ekikopo ky'amatu. Omuntu mwagale ku lwa Allah, ngenti bulu mwagala ku lwa Allah. Musajja tayawukana na muzikiti, yo musajja mwagala ku lwa Allah. Nyaba singa tubaagala lwaki? Maqasid, bigendererwa. Kasito otuuka ku ddaala ng'omuntu omwagala ku lwani? Wallahi oyinza okubuuza abantu nga tebalinaayo bantu mikwano nga bajagala ku lwa Allah, wabula bwa bigenderwa byaki? Era bwe bibula ng'omukwano gukola ki? Olina akwogerera ebyeri n'akwogerera ebyeri n'ebyetu. Naye omuntu okumwagala ng'omwagala ku lwani? Wa an yakraha an yauda fi lkufur kama yakrahu an yukdhafa fi nnar. Ye muntu okutamwa okugwa mu bukaafu, ng'atamwa n'omuntu omulala okugwa mu bukaafu, nga bw'otamwa omuntu okubeera nga ajjibwa anyikibwa mu ki? Mu muliro. Kasita otuuka ku ddaala eryo. Tegerekisi. Kakati n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, innama ju'ila hadhihi al-umuru thalatha unwanan likamaali al-iman. Ebyo ebisatu bye miwulidde ekyabiteesaawo likamaali al-iman, kujjuza bukkiriza bwaffe, kulembezanga Allah kyayagala n'omubaka we. Ekyokubiri, yagala omuntu nga tomwagalako lwa bigenderwa bya duniya, mwagale ku lwa Allah. Ekyokusatu, tamwanga nnyo okudda mu bukaafu, era otamwe n'abakaafu n'obukaafu nga bw'otamwa omuntu okusuulibwa mu ki? Mu muliro. Ebyo bisatu Allah bw'abikuwa ofuna obuwomerevu bwaki?
bw'obukkiriza. Ensonga endala min asbaabi ziyadatu l-iman hudur majalisu dhikri walhirsu alayha. Omuntu okutuula fi majalisi dhikri awajjukiribwa Allah mu ddalasa, n'okufaayo ennyo okululunkana okutuula fi halakati l-ilm awali okusomera eddiini ya Allah, okugenda fi majalisi dhikri awali okwogerebwa Allah ng'ayogerebwako ng'otuulawo, n'okululunkana ennyo okulaba ng'otuula fi halakati l-ilm awali okusomesa irimu ya Allah. Bannange bw'oyingiranga omuzikiti n'osanganga omuntu ng'agamba abantu nti Allah yagamba, nabbi yagamba, otuulanga n'owuliriza olw'obulungi obukirimu. Nabbi lumu yanyumya ekyafaayo ky'abasajja basatu, loza baali mu Bayudaaya mu Bani Israili. Musajja yayingira fi majalisi dhikri awoogerebwa ku Allah, fakarraba, n'asembera. Buli wayinza gakansembere mpulirize. Owokubiri tuli fena fastahya, n'akola ki? N'akwatibwa ensonyi, bwe naagenda kinaalabika kiti antuule. Owokusatu n'akola ki? N'agenda. Naye nabbi yagamba nti ono eyasembera Allah yamusembeza, ono eyakwatibwa ensonyi naye era Allah yakwatibwa ensonyi obutamukola ki? Obutamusonyi, obutamuteekamu abo basembeza. Omuntu buli watuula awali irimu, mu bifo ebijjukirirwa irimu, empeera ey'okufuna omugaso ogusinga ebbeeyi kwe kusembera bwe basomesereza. N'otadde ali eri Katonda akwatibwa bukwatibwa nsonyi nti n'oli engeri gy'akoze eki? Gy'abaddewo, kamuteeke embali. Buli w'osembera bw'oti era otunuulira abantu abategeera ekyo balulunkana okusembera awali. Ffe wano ewaffe Uganda ezo empisa oli atuula eri, oli atuula eri, oli ali ku WhatsApp nti batudde mu ki? Mu ddalasa. Naye mujje mugendeko mu halakati l-ilm, mugende Madiina, mugende Makka, olabe abavubuka bamasheekha abato, abasajja abakulu abaze mu irimu bwe balulunkana okusembera wano, sheekhe nga bamukozeeko saako bwe bati. Bulijjo okoma okusembera Allah gy'akoma okusembeza. Nembeeramu omuntu ajja kundaba nga nfulumye ate sahaba wange ati nga malidaala ayinza sikyamuwuliriza naye kantuule. Oyo naye Katonda agamba nti nkusonnyerwa kuba otuddeko wano. Buli w'osembera kiki enjagala obatuusaako? Buli w'olabanga awali irimu lulunkana okole ki? Osembere. Ne Allah akusembeza. Naye mu byongera imaani hudur majalisu dhikri, okutuula awoogerebwa ku Allah. Akuba ddalasa z'Abannayuganda ezimu ogenda n'otuulamu nga ne imaani tegenda kujja, anti oli ali mu kuvuma seekooli, ono ali mu kuwalabula munne, ono ali mu kukakkanya munne. Ekigendererwa ky'okutuula fi majalisi dhikri bantu kuyiga ddiini yaabwe beeyongera okumanya ani? Allah. Omuntu gye yeeyongera okumanya Allah gy'akoma okujjuza obukkiriza bwe. Imaani tesobola kulinnya ng'ovuma musiraamu nno, kubanga nabbi yagamba sibabul muslim fusuuq, okuvuma omusiraamu kyaboononefu. Seeka amalako ddalasa ng'ali mu kuvuma, ekyo kyongera imaani? Tekyongera imaani. Imaani yeeyongera kuyigiriza abantu Allah, ebigambo bya Allah, ebigambo by'omubaka, kati ebyo byongera imaani. Ntegerekisi Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mugimanyi bulungi hadisi, majtamaa qaumun fi bayti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina
abantu tebasobola kubeera nga beekuŋŋaanyizza kuzimu ku nnyumba za Allah nga beeyigiriza ddiini basoma Qur'an kujawo nga Allah abassaako obutebenkevu. Washiyatuhum rahma, Allah n'ababuutikira n'okusaasira, bamalayika ne bababuutikira nga babasabira paka ddalasa lw'eggulu. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe baagendanga awali ddalasa baagendanga kwejjukanya jjana na muliro. Biki ebibayingiza ejjana, biki ebibawonya omuliro. Tunayingira mu ddalasa n'amanya ensonga ezigenda omuyingiza ejjana nti okunyweza Allah, okunyweza tawhid, okunyweza sunna z'omubaka, n'amanya biki ebigenda omuyingiza omuliro, n'ategeera nti shirik n'okuzuula mu ddiini, mazambi amanene n'ebirala. Tulina okulaba omuntu avuddewo ng'akyuse, yeeyongeddeko obukkiriza bwe, n'amanya kino Allah takyagala, kino mbaka takyagala, kino Allah akyagala, kino Allah akyagala. Ye gharad, ye mission yennene lwaki abantu baali badde batuula mu ddalasa nga basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe baali nga bakola. Walladhi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri la safahatkum almalaika. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuuka n'okugaa nti ndayira Allah, senga munywerera ku ekyo kye muliko nga muli maaso gange wano, ne mukiwangaalirako ne mukyesibako, obulamu bwammwe ne bubeera nga buli ku ekyo, mwali badde nga ne bamalayika babakwatako mu ngalo nga muli ne ku buliri bwammwe, nga muli ku bitanda byammwe. Ekyo kye mubeerako wano nga bwe tutuweera ne twejjukanya ejjana, ebigendo tuyingiza ejjana, ebigendo tutiisa omuliro, kubanga buli ali wano mu ddalasa abeera awuliriza bigambo bya Allah. Senga ekyo kye tubeerako naye tuba tufulumyewa ebweru, twali tuuse ku ddaala nga ne bamalayika bajja ne batulamusa nga tuli ku bitanda byaffe, naye bwe tuva wano buli omu nadda ku ki? Ku bibye. N'olw'ensonga eyo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali atukubiriza engeri gye tuwangaaliramu nti senga engeri gye tubeera mu ddalasa muno nga tuwuliriza, enkola gye tubeerako, bye bigambo bye tubeerako nga nayo tuba tugenze ebweru, nga bwe tubeera wano obukakkamu, bwe tubeera nabo nga tuli wa bweru, mwalirabe ne ku bamalayika. Naye bila aksi, omuntu awuliriza wano ne bikoma kukola ki? Kuwuliriza. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, ekigambo ky'okutuula mu ddalasa mukikwate nga kikulu nnyo, era obeereko n'eddalasa z'otuulamu mu buwangaazi bwo. Mu wiiki ng'olina ennaku z'otuula mu ddalasa, kabe kasinge ng'omalako wiiki ng'otuula mu ddalasa. Abantu abamu bannammwe eddalasa batambulira ntambulire, n'obalaba nga asula eyo kireka. Nze ntera okubeera enakasero nga nsomesa wali tafsiri, naye n'olaba abantu bazze ku bugaali ng'ava eyo bweyogerere kagaali ka bicycle, naye mwe mulina omukisa. Baseeka bali wano ku kyalo mubeera nabo bava wano ne wali. Abamwe bannammwe okunoonya ddalasa emizikiti egimu tegirina kino, nga balina kutambula ne bagenda banoonye babeeyoka ku bodaboda. Mwemba mufunye chansi ng'eno nene nga muli ku kyalo kuno kuliko ababasomesa mutuule mu ddalasa. Bwemba temulina chansi eyo mutambule munoonye awali ki? Awali ddalasa mutuule muyirimu. Halakati dhikiri tegerekisi n'ofunamu. Musajja ono ayinza tutwalako empeera z'okutuula mu ddalasa amiiri. Yali badde agamba ndi muwalimu, naye siraba ddalasa gy'asubwa n'ey'omwana omuto atuula, ate n'aba n'ekitabo. Naye ffenna tuyinza okukakasa nti obuwangaazi bwe bukendedde. Ffe tulabanga ate abalina obungi. Era tugamba nti ani addako?
tuyinza omusonga buluga ye amiru omulaba ayebyeyebi naye lwaki ajja n'atuula bani waliwo ebintu by'owunyisa Allah ng'agenda kuwa abantu amadaala g'ejjana ng'alina kwabawera weeri Masanda najja mulowooza eri teri masigidi yali badde atuula eyo n'agamba naye kanfunze abeeno nze aliyo naye laba wajja n'atuula n'awuliriza n'ekitabo n'anootinga. Ekigambo ky'okutuula mu ddalasa kikulu nnyo nnyo nnyo. Nze bwe ngenda e Madiina waliwo ddalasa ze saagala kunsuba olwo basheekhe bentuulamu era bwe nabaddeeyo omwaka oguwedde nasanga abamu ku bayizi nabasomesa Madiina eyo Madiina ensangi nga n'omu waano Seeka Yakubu mumumanyi nembasanga mu ddalasa eyo nembeebaza nembagamba mwebale bwe mbanga musoma wali e Madiina ku University ne mujja ne mutuula mu ddalasa ya Sheekh ono mumpadde essanyu siina kirala kye ngenda kunyumya okuggyako ekyo kye ndabye. Kugwa okulaba omuntu atuula mu ddalasa n'awaayo obudde bwe ng'ate yali badde asobola okugamba nti kankole ebiki, kigambo ekyo kya bbeeyi. Allah takiwa buli muntu okukutuuza n'obwa akampulirize. Ye tolowooza nti buli asoma e Madiina mu University nti batuula mu irimu. Mulimu ayeraba nti naye muwali mu Seeka be bamusomesa mu University bikola ki? Bimala. Omuntu ojja n'onoonya irimu n'otuula awali bamasheekhe owuliriza. Kigambo ky'okutuula mu ddalasa kikulu, kirimu empeera nnene era nsaba Allah azituwe azitulage nga tutuuse mu maaso ge. Njagala kufundikira bigambo byange ndowooza ensonga eyo gyenkomyeko min asbaabu ziyadatul iman, mu nsonga eziyongera ku bukkiriza huduru majalisu dhikr, okutuula mu ntuula zino ezirimu okujjukira Allah n'okufaayo ennyo. Mulongosenge enniya zammwe nga muli wano mubeere n'enniya ennungi kisobole okufuna empeera enzijuvu. Tegerekisi empeera enzijuvu kikulu omuntu okulaba nti azifuna. Fundikira ebigambo byange n'ebintu bisatu. Kisookera ddala tulina essomero erya Salifa Islamic Day and Primary School wali Mpigi, tuwandiika abaana bibiina byonna, tuwa abaana tubasomese. Essomero lya Kisulo nedde bonna tubaaniriza ebisale bisoboka, ate ng'endya nnungi tukulembeza empisa nga kikulu eri obulamu bw'omwana n'okumufaako. Tubasaba mubeere nga mutuwa abaana bammwe. Ensonga endala ya kutegeka ddalasa. Tulina ddalasa ya Umma House ejja kubeerawo mu nnaku z'omwezi 31 wali e Busega. Mu mwezi guno gwe tugenda okuyingira ffenna tubeeyo wali e Busega tusome ate tujje tukulaakulanye obusiraamu. Meseji yange esemberayo ddala yakukubiriza buli muntu yenna Allah bwawa obwesigwa ne bukwasibwa abantu. Buli yenna aweereddwa obwesigwa ng'abantu babukwasizza bukuume ate obutuuse bulungi. Kibi nnyo omuntu okuba nga abantu bakwesize n'otakuuma bwesigwa obwo n'otatuusa buvunaanyizibwa. Era kibi omuntu okukulembera abantu nga baakwetamwa, kiyinza n'okuviirako esswalaazo obutatuuka eri Allah. Man amma qauman wa hum lahu karihun, omuntu buli wakulembera abantu nga baamutamwa abasinga obungi. Ate omukulembeze yenna buli watuukanga ku ddaala ng'abantu abamulinaanye batya okumuwabula ku nsobi olw'okutya obubi bwe, oyo aba mubi nnyo nnyo nnyo. Buli wotuukanga ku ddaala nga gwe mukulembeze naye ng'abakuli okumpi b'okola nabo b'okulembera bali ku ddaala eri kutya n'okukola ki?
n'okukuwabula olw'obubi obukulimu oba mubi nnyo. Kubanga omuntu atuuka n'okuva mu nsi ng'okufa kw'abantu bassa kiki kikkoowe nti alhamdulillah at least bannaye Allah tatutuusanga ku ddaala ebyo. Buli yenna omuntu akulembera abantu, buli yenna akulembera abantu, buli yenna akulembera abantu. Oli imaamu wa muzikiti, oli watwale, oli disitikazi, oli mufuti, oli ki, oli imaamu, kasita okulembera nga abantu nga bakwetamwa kibi nnyo. Era bw'otuuka ku ddaala nga b'okulembera batya n'okukuwabula olw'obuki olw'obubi bwo oba mubi nnyo. Ako kabonero nakakiyama abantu okubeera nga bakutya okukuwabula nga batya olw'obubi bwo obukulimu. Gwe tolaba akati nga omuntu ayinza okubeera nga alaba ensobi mu nsi naye nga ate ogyogerako, naye nga mu kugyogerako ate ebinaakola ki ebinaddirira eyo ensi omuntu oyo aba mubi. Naga bw'onooyogera ku nguzi nga bakukima mu drone, bw'onooyogera ku nguudo ezirimu ebiki ebinnya, kasita omuntu atuuka ku ddaala eryo ng'okulembera abantu batya n'okukuwabula ku ki ku nsobi olw'okutya obubi obukukola ki obukuvaamu, oba otuuse ku high level, ekyo omuzungu kyayita high end. Kati nga ffe abasiraamu Allah bawadde obuvunaanyizibwa obukulembeze tuleme kutuuka ku ddaala. Ekirala kye njagala okukubiriza abasiraamu okuba n'empisa kikulu. Omuntu ne bw'aba akoze ensobi twogere ku nsobi ezo n'okuwa solution, so si kwogera kujjayo pasono za muki za muntu. Abantu bava ku kigendero ate ne balumba omuntu ne bamwataakinga ng'omuntu, ne boogera akamogo ke kano, akamogo kali, akamogo kali, akamogo kali. Yogera ku ekyo ekiriwo okiweeko neki esolution. Tukoze tutya okukiyitamu? Naye buli oyingirira omuntu pasonozize, yabba egindi, yakola ne kino, yakola ne kino, yagira omukazi bw'ati, n'agira bw'ati, namulabanga gini, essente azitadde ne mabega. Allahu akbar. Kugo omuntu n'omwambula bw'ati n'aba nga takyalina kiki kitiibwa, oba omuweebudde ekisusi. Sobi bbiri tezisinkana, sobi bbiri tezikola ki tezisinkana. Ekirala mukuume nnyo ekitiibwa ky'abamasheekhe, kumenya ekitiibwa ky'abamaki ky'abamasheekhe. Buli omu n'aweebula ekitiibwa ky'abamasheekhe, abantu bonna bajja tuuka ekiseera nga tebakyalina sheekhe gwe bakola ki gwe bawuliriza abagamba nti kino, nga ne bw'anaabaga nti Allah agamba nga tebakyasobola kuwuliriza, so nga ate abantu beetaavu eri abaki eri abawalimu. Si nti buli muntu yenna aba mukyala, naye mukuume ekitiibwa ky'abamasheekhe. Tegerekisi bigambo ebyo mbitwale nga bikulu eri society yaffe n'eri obulamu bwaffe, bituyambako okukuuma ensa z'abantu. Omuntu ne bwakola ensobi tomwambula. Gwe tolaba omubbi baaga bamutemako muki, naye ate senga omutemako omukono n'omugyamu engoye n'omwokya ebipiira, shariya tevunaana gwe. Oba ntegerekisi, omuntu bw'aba akoze ensobi tetusukka we tukoma, tetusukka. Ate era teri muntu atakola ki atakola nsobi. Bantu bakyakola ensobi ezigenda n'okwewuunyisa. Kasita obanga okyali mulamu, buli muntu gw'olaba musuubiremu ki musuubiremu nti ayinza okukola ki okusobya. Omufu yekka yo yali seefu. Naye ffenna abakyali abalamu, naffe aboogera ku mizindaalo, tulina ensobi mpitirivu. Ate Allah atumanyi, oluvannyuma n'abantu batukola ki batumanyi. Omuntu ayinza okusirika n'olowooza nti olw'okuba tayogedde tamanyi. Abantu bamanyi ensobi zaffe, naye tubikkirire abantu ku bumogo bwabwe obw'omunda, wabula ekyo ekiba kyeyolese kikole ki
kyogerebweko kijjibwewo mu makubo amaki amalungi so ate kusukka we tukola ki we tulina koma. Obusiraamu teriyo situation yajjanga obusiraamu tebugirinaako hallu nga tebulinawo solution. Buli mbeera yonna ebeerako ne solution. Buli mbeera yonna obusiraamu bwagiteekako solution. Kale saba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire atukuumire n'ebyobugagga byaffe ebyobusiraamu bye tulina byendaba nti ennaku zino bitabudde nnyo abasiraamu emmeeme zaabwe ne zisiikuuka, naye nga nkakasa nti Allah ajja biteekako obukuumi era teri yajja bitwala, bijja kusigalawo. Wabaawe yakola ensobi n'asobya n'ateekako emikono ku bintu ebyo, alhamdulillah bakyali balamu, they will pay. Bajja kusasula, bajja kukola ki? Bajja kusasula. Abaakola ekyo bajja kusasula. Naye sigamba nti kintu kyakolebwa muntu obusiraamu bufiirwe. Tubeere bagumiikiriza inshallah. Allah ebyobugagga by'obusiraamu ajja bikola ki? Ajja bikuuma, ajja biteekako protection biidhinillah. Saba Allah tulage amazima nga mazima era agatuwangaalizeeko ate era atute Allah nga Allah atusiime. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.